Yes, Radio Zone TV kwoli webale kubanga ogoberera yonna gyosira okumala gyotulabira kyokola kya mutawaana nnyo nebaza gwe ya subscribinga ng'otambula naffe ebbanga lyonna kati gwatanaba kubanga osubscribinga naawe nkusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate ne kade aka notification kakuyambako okubeera nga tomisinga nsonga yonna kati nno nkuleetedde ebigambo okuva ku munnamawulire omu kubaze bagugulana ne munnamawulire ate omulala mwawulira story emabega kaawo nga zitambula ebigambo nga biyitingana Deni Lubowa Sava awera okusula ekibiina kya National Unity Platform ne muwulira nga Katumba Gerard ono yakolanga omunaala nga naye awera okwabya diiru za Deni Lubowa Sava oluvannyuma ne muwulira ng'ekibiina kya National Unity Platform kitwaliddwa mu kkooti era gwali ku mukutu guno gwa Radio Zone TV kakasanga ojjukira emabega kaawo nga nkuleetera ndooza lwadde lunaku lwajjo nga nkuleetera amawulire ago nti ekibiina ekya National Unity Platform kitwaliddwa mu kkooti naye nga ku bantu abakitambuzza ennyo ekipapula ekyo ng'ate balaga mbu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga mbu naye alabika kwali ku lisiti eno obanga sinakindi okubanga yali emabega w'abantu bano nga yababalira ziddiiru kati okusinziira ku bigambo bya Katumba Gerard bye yayogedde bwe yabadde ku interview emu n'omukutu ogwa Saimo Official era nja kwefaalinga nti bw'obanga oyagala okuwuliriza interview eno okugimalayo ngenda kuwaako ebigambo ebitonotono nze bye nkutemeddemu interview yadde nnungi nnyo era nagirabye n'engimalayo bw'obanga naawe wandyagadde okulaba interview eno okugimalayo yonna ojja kugenda ku YouTube yo oteekemu omukutu baguyita Saimo Official ojja kubanga olaba interview eno yonna ensonga zonna oziwulirize nga bwe bazoogedde n'ebigambo nga bwe babyogedde wabula nze nkusaliddemu ebyo ebitono ku ebyo ebiraga diiru eyaweebwa Deni Lubowa Sava ono munnamawulire gwe nkugambye nga diiru eyo ekigendererwa kyali kyakusaanyaawo kibiina ekya National Unity Platform naye nga diiru eno mbu ogenda biwulira sijja byogera kansooke mbikuwe nkuweeko ebimu ku byo then oluvannyuma oyiye engeri gy'obikonekitingamu kubanga omusajja yagambye mugenda kulaba bino nno Katumba yabyogera mabegako interview eno yaliwo mabegako awo n'ategeeza nti mugenda kulaba ekibiina kya NUP nga kitwalibwa mu kkooti era bwe kinaba kitwaliddwa mu kkooti si kipya kubanga nze nakitegeerako era n'eddiiru eyo nga ebagibwa naliwo kansooke mbikuwe obiwulirize naawe obijajinge nga obitegedde obinnyonnyole nga obitegedde naye nga Radio Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nina ebigambo bya mirundi ebiri era byonna nga binnyonnyola ekintu kyekimu sooka owulirize bino nzije tubeere ng'ate tweyongerayo Radio Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera ekya NUP kitegeeza Lugongo yabaava ku Secretary General Kagombe najja nga Secretary abatunda ekibiina kya NUP okukiguza People Power okwaleero bakidikireyinga bagamba tebakitundangako bano babasala ensawo tebakitundangako baagala kibiina kyabwe nga kibaddire era omulimu ogwo omuntu omulwanyi eyasoose okukwasibwa yagutandiseeko ebyo bijjawa nga mwene nange kennyini miitingi tuzitunda jawakane kumpewo kubanga yejjukira ku stationi ambulire nekibala mu munyonyo mugwambo batetutulangako mu miitingi wali ku TMC butereevu netutula mu miitingi yasooka netutula mu miitingi va ku interview era owamaliriza kubanga yagenda okujja interview yagenda okunoonya okujja okukola interview ng'olwedde enteekateeka yazitambuzza dda zaalinga ku masimu era nga yatubriefinze dda ffenna yasooka natubriefinga nga ttiimu n'amaliriza n'alyoka alondamu n'asunsulamu abamu ng'amaze otubriefinga nga ttiimu ndeeta kibalama kapatika zaake kanjo ky'ekibuga Bobi Wine ku lundi gutampona ndeeta bwino neŋŋamba bwino ki Kibalama ajja abanja ekibiina kye kimuddire era muleeta ku ki muleeta ku interview era lwe yali agenda ku interview olwasooka teyajja Kibalama agamba bamulabako ku radio 1 bagenda okuddamu kuba amasimu ge nga tegaliiko nga tumaze n'okutegeka seeti wabweru wano wookyamira nga wagenda okukolera bino mbyogera with facts kubanga nabirimu n'amalirizo olwagira najja naye nga communication already amaze gikola mu meeting enteekateeka eziriwo wa omuntu omugezi ayagala okumanya nga munnamawulire
ninjagala ningamba kaninde bajje tuleke ekigenda maaso ne bajja twakola meeting yasooka ntukola meeting eyasooka actually twagikola nga tubanagenda mu interview ne bagenda mu interview naye ekibuga kyenga bwagamba yamaliza interview ne tutuula twatuulira almost 2 hours nga bateesa ku nsonga eyo nalimu nga ntudde bwenti nga mpuliriza buli kimu kyonna ekigenda mu maaso nga nange bwencontributinga ku buli kimu ekigenda mu maaso naye nga mutuufu nze namaze dde okiraba NC ye TMC yenajja tuzimbe ku Namulondo eyooga ate kakati tugasseeko kino tulumbye Obuganda tulumbye Obwakabaka kati ate tugatteko na kino tuli mu ntalo ziri ez'Obwakabaka tugasseeko na kino tunaamalako mu mutima gwange naye olw'okuba nti munnange oyo tawabulwa yo already yali amaze kubanga okugamba ekintu ng'amaze okukikola kuba alina baakwatagana nabo baki bangi. By the way yasooka kuleeta project ya Honorable Mpuuga eyo nayo temwagiraba eyo temwagiraba era njagala okugamba abaana abamu abatambudde ne bagenda bagenze beemulugunya ddiini wabalyako ssente za Mpuuga bwe bagamba wabalyako ssente za Mpuuga twatuulanga mu meeting ekiseera bwe kyatuuka ekyakasente meeting ne zivaawo naye wano okubaga gundi tugenda mukolera ki tugenda kukola tutya tugenda kukola tutya ezo ne zivaawo bo bagamba abaana oyinza okuba nga tewazifuna naye tewali kyaddamu kubaawo ng'omwana abanja emitwalo 10 tegiriwo naye ng'omusajja yatusuubiza ssente tumukubira ekikopo ate nga puroguramu ntandise amanyabo wano wabagirira wano bamaze okumujja kwa lopu awo bamaze okumujja kwa lopu akati bateekateeka kumujja ku bwa vice president bamala okumujjako nze kennyini nze nasooka okukubira Mpuuga tumusaba interview okusuula NUP n'okusuula Kyagulanyi. That is the fact. That is why ayogeza maanyi bwatyo era mu mubiri mugenda kubiraba NUP mugenda giraba mu kooti initiated by who agana gisubira mu kooti mugenda kugiraba nti ebyo bitandise. That is the process. Mugenda kubalabako nga bali mu kakiiko k'ebyokulonda mu Electoral Commission mujja kumuwulira bamulowooza njogera njwanjwa. That is the process engeri gye yabagiddwa okulaba nti basuula Nuupu nga bayita mu kakiiko k'ebyokulonda okugyawo constitution ya NUP eriwo bagazetinge constitution ya NURP eyasooka ya Kibalama. So bagazetinga constitution eyo nga akakiiko k'ebyokulonda kagobye eriwo ya NUP ya Kyagulanyi kitegeeza Kibalama yabeera president jeno w'ekibiina. Era njagala omugamba abaana abamu abatambudde ne bagenda bagenze beemulugunya ddiini. Ebigambo ebyo biwulidde era bigambo bya Katumba Gerald ono nno nga yakola ng'omunaala mumumanyi bulungi nnyo. Kati ebigambo ebyo njagala obiconnectinge n'amawulire ge nnakuwadde olunaku lwajjo nga galaga nti ekibiina ekya National Unity Platform kyatwaliddwa mu kkooti era abasinga obungi balinze engeri kkooti gyegenda okuba nga ekwasaganyamu ensonga eno. Nabikuwadde bulungi nnyo oba nga ogoberera omukutu guno oteekwa okuba nga wabirabye, oteekwa okuba nga ekyo ekipapula wakirabyeko kuba nakikuwadde olunaku olwajjo. Ayagala story yonna eno nga bweyimiridde Katumba Gerald nga abinnyonnyola ojja genda ku YouTube yo oteekemu Saimo Official obeere ng'okwasaganya omukutu ogwo osubscribinge olabe interview eyo kubanga mpanvu nnyo ate nnyuvu ojja giraba ogimaleyo osobola ogitegeera. Wabula nze nkusaliddemu ebyo ebitonotono bye ndowooza nti biconnectinga ne kye twakuwadde olunaku lwajjo. Njagadde kuleetera ebyo bye ndowooza nti biconnectinga ne kye nnakuwadde olunaku olwajjo. Webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osira okuba gy'otulabira bw'otonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambengako okujjukiza nti kati Red Zone TV etaddeyo tubeere nga tutambula ffenna tuwuliziganye mu updates eziddako. Webale kubanga okyagoberera.